kati yes musanyufu naturally ali bangamba ali Malaysia yetunda biki kati obwongo bambi bunyivu ko bwa malaya ati yabufunamu manyi waliyo ba failed malaya neba graduate malaya abakifunamu je bali mwasibye mti abatulaba amanya nze Jonas Sentongo maniriza ate nate ku mukutu gafu muganzo gwa Tindi Files gwene yakatwenga kugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga n'abagamba ine nsibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu welo olunaku olwaleero tukoledde ku Platinum Wellness Spa abali eyo bwenna abeetaaga okubanga ate mufuna obuddaabirizi obw'enjawulo mu nsusu zammwe Platinum Wellness Spa kye kifo kyokka osaanidde okubanga ate ojja basangibwa waneno Konge Buziga Lukuli Road. Well, olunaku olwaleero twegatiddwako omuyimbi ow'amaanyi ennyo Nakinku omukyala akoze ebinene n'ebitini Shakira. Well, olunaku olwaleero tugenda kuba tuwayamuko ku nsonga ate bwe zizze zirabika atunnyonnyole na bw'atya ate empiso zino zabadde zitegeeza kiyowa size yazo zivaringa zitya yazigererezaawa okutwaliza awamu naye nga tetunnagenda ate mu mboozi olunaku olwaleero kansaba ababuuzeeko ate twolekere ekituleese. Shakira, how are you? I'm good, how are you? Ogamba otya? Nze ndi mukama mulungi. Naye ng'onyirira. Olabale kusiima. Koma kulabira eyo mu zi vidiyo ne tugaba nange omukyalo ono kiki? Kati ndi live. Era tewali njawulo. Amina. Anyway, obuuza kubatulaba. Abatulaba ku Tindi Files, Shakira omuyimbi wammwe mwebale nnyo okwagala Uganda music n'abatuwagira mwebale tuwagira n'abatatwagala katusabe mutwagale maaso awo jabbagala lwampaka basi katubakolere ebijjo banyumira as well. Yeah. Anyways, music yatambula atya okutwaliza si mubi munnaye music ate kyotasubira ate kyekikola kyosubira tekikola so as long as okyagala osigala okikola. Yeah. Wano wonna wotuuse wali osuubirawo kati omanyi omuntu anyumirwa yenze kati olumu simanyi magoba akyagagenda like kyekigenda obaawo after nkola ekintu nga kinyumira ate nga nange nkinyumirwa so results ezikivaamu nga tudiringa nazo naye mba siina kyensuubira. Anyways, music y'omukoze gye buvuddeko tulabye oluyimba lwe wakoze ne Gravity nga tetunagenda ddala mu maaso ku kinyusi ky'emboozi eno ya video gye mwakoze ne Gravity njagala okumanya ani yabadde emabega wa buli kimu lyrics ze mwayimbye production ebyo byonna okutwalizawo production Eno Beats videography RNA kati omuwandiisi gwe simanyi kuba kati nange Gravity ya contacting abo contactinzi ng'olwedde oluyimba aluyina. Mwakwatagana mutya mu kaseera ako ne Gravity? Era ayina ennamba yange nkadde kati nga nnoonya bambi so one day waliwo essimu zimu gye zitambula naye esigala waka so lumu na lumu ngitunulako once in a while kati lumu bankitunulako nendabako miss calls nga mwali nemukubira nga naye nga mwana gwe tofunika na project njagala owulirizeemu tukole so bwe kityo bwe kyali then videographer naye nankubira bwe kityo bwe kyatandika. N'oluyimba nga lwabadde bulalamuko lutya video ine engeri gye yasasamaza abantu etya empisa ezo ze mwekomya video ya mpiso just abantu biro mu empiso yategedde ye ali gweyo yabadde eti empiso gwe gye wategedde yenyini gye mwalayo mu video nedda baba eri yabadde yawuka buli omu yakitegedde bubwe akate tukyasobola kikyusa buli omu yakifunye mu ngeri ye you know engeri zabadde bbiri ne katola Uganda eno engeri zabadde bbiri ezitya eruwa neruwa empiso yennyini gye mwadde mukutte n'empisa endala gy'otegedde eruwa zina empisa endala gye ndi okujjako eyo gye nali nkutte empisa endala ey'ombuntu yeetya yeeriwa ey'ombuntu ogitegedde empisa omanyi eyo emu gye walabe badde bagezako kunkuba gye nti okufaako obufi sooka otunyumize vidiyo eno pannange nze sisobola kubeera ku kino Gravity kyeyabaddeko mpiso yadde agenda gikubawe ye ng'omusawo yalonda wagikuba yadde dokita w'olunaku empiso tulaba zikuba mbubina naye ate gwe ate oyina ewalabe wabadde omutwala akuba ngwamulabye agikubawa
yenga omusawo namugambye ebinnuma ye n'anoonya engeri gy'abijjanjabamu naye nga luyimba music is art people create ayagadde n'ayagala atayagadde n'alinda ekirala oba n'agenda ku kyayagadde nga ggwe njagala oŋŋamba amakulu amakusika agagibaddemu empiso mu mpiso yadde ensi yagifunye bulala amakulu agaddemu gali obvious nti empiso dokita era empiso nga nnene egenda tennumye empiso nnene tekulumye namanyira kaiso katini katola emisuwa gino okusinzira wegguli empiso gye tulonda okukozesa mu ddwaliro kati yadde ataakosa nkyamu nuga dokita nedda era olina nkyamu egenda kunnuma kati kambuuze gwe nga ggwe personally wetaaga empiso ennene entini zisaagala nnene nzitya entini ojagaza entini osobola ogimira naye ennene nga temirika gosobola ogimanya ennene yebakolera ennene ereeta ebitulika bina nze sisaagala sigisobola Shakira wangi era serious ndi serious senene sizaagala yagala ntini njagala ntini medium sinnakakasa kundabikayo oli wannene ate ndabika yange ate ebadde ki oli wannene kati ati bwe mutyo mutunira abantu ne mujajinga kati ate ndikugamba ate ompakanya ntandiso nze nkugamba ate oli kumpakanya nze nkugamba ebinkolera ate kati gompakanya kati kitegeeza gommanyi okunsinga tunalabire wajja onaalabira tuli bamawulire buli kimu kitutuukako emu bya bulimba waliwo omukyala eyavuddeyo n'atandika okuba nga ate akokriticizinga ti gwe ne gravity wemweguddeko n'alaba tuwa ati era n'emba zange zikooyo mwogerako oyo kiki mulina mputitini eraba emputitini zinnaazo kitegeeza naye byakola class attract class emputitins attract emputitins nga bwe naggambye olimba lwa lwa buseegu nze ng'omuseegu yaluyimbye naluyimbidde baseegu bannange kati emputitin yazenera emputitini bannaayo nebaako kyeyogera omukyalo ono mumanyiko kibiki ebimu byomumanyiko kuba nagenze nenkulabako ku TikTok live emu ng'olina wabadde ogezaako okuba ng'olinga asoma ebyafaayo bye kyogamba ze zino embeera ze ez'obuntu no nabadde saakubuukira muntu gwe simanyi nga ye bwakola so kati abantu abankubidde ku masimu nga bamunyumizaakoko mpazi simumanyi kyekituufu kinga banangamba nti gonjogeddeko ekintu sikumanyi simanyi bikwata kuntandikirewo oba olina okukola research n'omanyi omuntu oyo yaani ye ayogeranga ani kyavudde ku ki so ne baŋŋambako bye baŋŋambye bye nabagambye kati nentegeera gyavudde okwogera bwatyo biki bye wategedde ebyamuviirira obulamu buzibu gyali kati omutima ogwo guba mubi gwaba alina gubeerako obujja aba tayagala birungi bibeere ku bantu balala bibeere ku ye yekka ye muntu nga walaba abaana nga bagezaako ba kintu kyolaba nga bakiyisaawo omuntu n'agezaako akiwanuleyo kigwe okitegeera kati omuntu w'ekikulanga ekyo taba muntu mulungi omutima gwe guba mukyamu naye ne baŋŋamba atunda ba Carolite kati ne ŋŋamba ku bantu agenda amire Carolite walusania olwo teruwooma nalwo ndumanyi nalulyako ekitegeera namuwagira ne mu kisiibo n'embigula naye tekitegeeza nti weba tebiwooma teriyo batabigula nga kyengezako omulaga nti ne music bwatyo bwali bwe batamanyi bwaba takunyumira wali abakola ki abamuwoomerwa kyovola oli kwetambuza okufaako obufi kitegeera so emmere yo batewooma nga buli omu bwagamba tekitegeeza nti eri batagigula naye abagigula engeri gye bali nti batini baako byokyusaamu attracting abantu abala bakole ki bagirye buli omu tasobola gamba nti emmere yo tewooma n'osigala nga toofumba kyekimu togenda kukulaakulana bwe busungu bwoba nabwo ku mutima ng'omuntu lwaki bange bagamba tebiwooma lwaki bange bagamba tebikola oyo ye ng'akoze ebibya nga biyiseewo kati aba alina ovuma okitegedde tasobola kuba nga ayagaliza kujjako nga naye afunye kati abantu bwe batyo boolina babeera ewala
olina babeere wala okumalako kuba ngubeera naye bw'ofuna n'awulira bubi n'akufuuyira emmindi ng'ebaŋŋambye kyagifuuwa ebyaddala nadde ku live nga buli mwana ayogera kyakola abamumanyi oba aboogera obwogezi ebyabo n'abamumanyi bankubidde amasimu ne bakuwa full info mukwata kuba senga ali ayagaliza yandibadde music omulungi gyali munja tatambula kwata olimba lumu oluposting ogamba ne kayimba nga kalungi mukawa obudde simanyi naye yayimbako mboozi asikiwa simanyi tebannakiŋŋamba ekyo yajja atya mu bintu by'abaserebo okujja okcriticinga kumanyika ayagala kubeera ku mimwa gyammwe kati alaba nga okuyita wayina vuma ate nga kirabika bubi bambi kuba oyinza ovuma abafaani ba gravity ngoba mulimu abadde akuwagira ku lusanialo n'alekera awo lwekyo kuba oyo olumbye Shakira kati obwongo obunafu obwo obutategeera dynamics za business obusiru in general like bukuleetera okubeera ng'olowooza ng'omwana omuto kuba kati olaba oyinza oyimba olimba nga naawe olaba lwakinyuma obunyumu naye ng'olina bw'oluteerayo ekitegeera nawe n'oluwulira ng'olaba naye oluyimba olwo naye because business yo oli kwalya ate abantu balureceive n'oluleka lugende kati yes musanyufu naturally ate bangamba ali Malaysia yeetunda biki kati obwongo bwe bambi bunyiivu kwe bwamalaya tiyabufunamu manyi waliyo ba failed malaya ne ba graduate malaya abakifunamu gye bali wano we yatuuka buli kimu kyekyo kati obusungu abana bungi ndozo okitegeera omanyi omuzungu bw'okola ekintu alina okumanya kyavudde ku ki why is this person like this si nze kagwakikoze right yavuma abaana abayimba aba 6 killers n'abavuma right bali abaana n'okubazaala kyemmanyi abazaala you might as well advise them as a mother oba as a senga nga mukulu waabwe kati n'avuma baba present oba buyigi biwunya nabe nalaba yayirumba awo bawigi kati enfuna ya presenter olaba ng'engeri gy'olina okwogera naye olina muvuma bw'otyo wabanga akyali ku mitwalo oba 5 oba 7 si wagenda obeera mpaka ajja kweyongerayo yentandikwayo wiigi ey'olukumi naye abeere ng'asobola ogifuna mu maaso awo tomanya yinza n'okujja enkya nga gwe omwetaaga ng'omwetaaga by the way life bwetyo bwekyuka I'm telling you mbunaavuma abantu sima bawunya obumwa simanya biki the polite way to do it genda obagulire Sensodyne oba kati nga gwagamba nti olina ku ssente obawe nze by the way nkikola beera n'abaana ng'emponya yaabwe si yesinga ne mbawa ebintu byange babuuza abakozeko nange buli mukazi wa mutima ogwo ogwa zaabu naye nga sibagamba nti owunya mugaba bugambi you know what use this first go and shower oyambale tugende tukole weekuba kino kitwale nokitwala kati ye message aba akoze ki aba agifunye then omugamba nti gwe kino owunya oba enjawulo oba ogitegeera ka reasoning capacity zaffe zaawukana n'omuntu ataasoma neyasomako actually yasoma n'ataasoma kuba she's a drop out oh sure yes she's a drop out kati reasoning capacity yeyo gwe abasawo engeri gye bayogedde by the way n'abasawo they were polite ekitegeera naye ngera balina message yabwe gye bayisaawo nga balaga si basanyufu but in a polite way ye mwatuusewa ku nsonga n'abasawo ne tubeetondera nze nga nze okitegedde because they were polite kambuuza video eno mpozi mwagikwatira mu ddwaliro yali it was a setup just a setup waliwo guy yali responsible najja n'aleeta ebintu ebyo n'abiteekawo bano kye baavumirira okubanga mukozesezza gundi zaabwe mulinga abazanyira mu professional kati omuntu creative aba creating ekintu aba tamanyani gwe kigenda ku affectinga ye aba akirabanga ayisaawo message y'oluyimba kati feedback yeyo gye nkugamba you don't know what to expect naye omuntu agikuwadde atya ajja n'agamba naye mwana wange watuvodde wakoze bwoti ne bwoti abasawo bagamba ffe tuwagira music wamwe tumuwagira naye mwatukoze bwe muti ne bwe muti totally understandable two different statements okitegeera enjawulo weeri talina gwamanyidde naye akuwulidde ekirowoozo kye nawulidde bagamba musimanya omukyalo ono haitiyo ne figa n'okunyirira bebimu ku ebyo ebyamuleetedde okwogera ebisongo anti kyenkugamba kisoboka beba abakazi abalaba omuntu ng'alabika bulungi ne bagamba oyo ekyo kyetunda bwe batyo ekyo kyabbye omuntu ng'alina emmotoka nti omufere oyo yazibbye beebo eyo ng'oyo kitegeera so biba bimuluma omutima gwe teguba settled Shakira kimanyi tomanyi kuyomba
simanyi naye ngenda yiga ku lulwe. No tera lwesoso kuwulira. Yes, wabadde oyombanga awaana. Sinza mwana sina kyamumanyiko oyo kirungi. Kyentegeeza wabadde mukkakka musiba nene abakazi abayomba n'emisuwa ne gyerega mu fesi. Awo situukawo. Kuzibwa. Kati yalaka yabikola ebyo engeri gye yakulira mu bwemaleesya obwo buli mu bwemaleesya obwo. Manyi abayimbi kati nga mu abakyala ate abalabika obulungi abalina figa mufuna okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo nga mutandika ebintu bino omuli abasajja obbatega ebibatu ebintu ng'ebyo. Gwe ebintu bino wabikwasaganya otya okuba nga ate kaseera kano oliwo oli? Byabaawo by the way nga nakatandika naye engeri gye nali nti nali financially stable. I think kyanyamba okubi bypassinga. Ng'oli wannemerako ennyo n'akiggumiza nnyo nga nkyesonyiwa. Nga ngamba ekyo tetujja kukikola tukireke wadde ongamba kigenda kunkolera nkugamba tukireke. Kitegeera nga ngenda nsasula ekirala nga nkola ekirala. Kitegeeza gwajja oli planned artist. Planned artist oba kyoyaga nga kyenjagala nkimanya ate nkyagala bya ddala. Yeah. That's amazing. Thank you. Okay, ebbanga tukulabye music era omukwasaganyizza bulungi. Weewaawo twagenza okulaba nga olina achievements ez'enjawulo z'ofunye. Tulabye apartment. Birungi ki ebisingako awo ebyenjawulo ng'ojje ku kya apartment by'osobodde okuba nga toofuna mu music career? By the music, ebizimbe si bya music, tebiva music. Sure. Yeah, as a family. Okay. Tubikola all the time. Just that kati nzaali e Uganda. Nsobola obeerawo. Ne batatubba nnyo. Nti obusaba bwa sementi babutoddeko nga bwe byali nga tewali aliwo. Lindako katono. Family yamwe besingira Bulaaya? Yeah, my mother's side. Bonna bali eri. Kitegeeza naawe oliwo eri okutwaliza awamu? Yeah, katabo keeri ne wano wendi. Dual citizen. Manya abantu betusisinkana abasinga batugamba nti music industry zeri zikolera ku speed za waggulu nnyo. Lwaki tewasalawo okuba nga ate okwasaganyiza eri nojja n'olumba ate audience yawanene Uganda? Munange, it all begins at home. You know? Ate era nakolako American Idol. Nandi mu America. Nagenda ku American Idol. Nentukira ddala ku ba judges. Obwiki level y'aba judges tomala gaveno n'obatukako. Era oyimbira abantu banjawulo nge bakuyisaamu wovaako like that. So kati n'okujja wano nali era nkola just for fun byange. Kati by then waliwo company eyandaba black market at the time. Nempita n'ensayininga nebitandika okufuuka serious bwe bityo. Ne nali sizze nti kyokka kyenjagala kibeere serious. No. Eyo company yamala kumpita ne bakitekamu nnyo obudde ne family neranga it's okay, you know. Twalina mu COVID actually. It's okay, you can focus on that, you know. Sente zo weziri naffe wetuli nga family. Kikole. Otukwasaganye n'ebintu tulina ne family member gwe tusobola okwesiga down there. Yeah. Oli mukyala musiraamu. How was your family's response towards you getting into the music industry? Thank goodness, most of my family batambula nnyo. So tebakuba wala. Babagamba wano wafananyemu gundi, wano wakozemu nga gundi. They relate to those artists. Wafananyemu Beyonce. Of course, lero wazinyemu wakozemu nga Beyonce, lero wakozemu ngono. Ekitegeera. Yeah, so tekibakuba wala. Ate bo bamanyi it's eyo kati stage gye ndimu yennyumira. You know, because they've seen me. Bamanyi ebintu byenze nkola nembivaako. Byenze nemulisa nenvaako, so they know. So tekibakosa such. Kya bulijjo kwegamba. Kya bulijjo. Era nga wala abantu be Bulaaya babeera. Naffe tugendeko e Bulaaya tukyuseeko komuneeyisa kuba tukola ebintu ebimu abantu ne batulaba ng'oba nti tuwekoza. Nti oba mweraga mwekoza naye ate munange it's just Katonda aba akuyambye okole bw'otyo. Kiringa e Bulaaya ne wobeera ne mansion oba ovuga mmotoka kyoba kyojja givuga abantu tebajja kukyuka nnyo kutunuulira nga wano. It's a normal thing. Zeka posh kakalabiko. Ne wano bajaga wabbye wafeze rererere bo balaba it's impossible. Ekitegeera naye ate ye abazungu agamba everything is possible. Kino tajja nakubuza sente wazijje wanga wano. Tebalina budde obwo.
Agambi, oh wow, I like your ride. Neyongerayo. Simusamala ku kkubo olunaku lulamba. Atasamala, ataddawo kuvola abantu tavuma. Agambi, oh, I like that. Oba takyagala gamba. Ate mutima omulungi. Mulungi ate buli ogwefuta omanyi wano bannayuganda agamba I like yokka naye ng'ekimuli ku mutima kojjerere. Ngayagala kubbako taya. Kalabirwamu, you know. Naye ngate omuzungu agamba I like you ng'akimininga I like it. Oba takyagala gamba it's not my cup of tea. Politely, ekitegeera. Yeah. Naye nga takwisiza nnyo maaso naye ng'akulaga nti it's nice for you but not for me. Yeah. I get your point. Yeah. Okay, Shakira, njagala twogereko ku nnyambalayo. Naddala ng'ozze ku stage. Olina engeri gy'oleka naddala bafaani abo abasajja nga tobalese kyekimu. Kigendererwa kye kiri emabega wakyo? Kigendererwa mba nzize ku stage. Kuba nyenyezaamu ebibaleese okulaba. Si bebaleese? Tuba tuzze wulira ddoboozi lyo na nnyimba. Mba byonna mba muze biraba. Ebiki? Byonna mugaba. Ebiki by'oyogera? Bagana n'ekigendererwa eki Shakira kigenda twambalira buno we buti. Mba nzize kuwulira Shakira byagenda tuyimbira. Olimba. Olimba obaza kunyumirwa full package. Omanyi ku muyimbi. Buli muntu abaako kyayagala ku muyimbi. Ekimusikiriza ku muyimbi. You know? Kati oyinza ziba n'ekinyambalira bulungi. Nze ba n'ekinyambalira bubi. Nze ba n'ekinyimbira bulungi. Nze ba n'enze tekinyimbira. Kati buli omu kindabikira bulungi. Ziba n'ekyekoze buli omu aba alina kyasiima ku muntu. Oba kino kikola intentionally. Intentionally, sorry. N'abaayo oli bannange kyekoza. Nze nno binyiiza. Kati naye abeerayo. Okitegeera. Naye ng'ali mu banne bagamba nze ndi Team Shakira gwomanyi. Ne beekuba n'okwekubanirwa kuwakana. Yeah. Kati abaami obaleko kya tebakayanira eyo gy'obeera ogenza opafomu. Ate bansangawa. Mumaze show n'agye backstage n'akusanga. Kako batya naawe obimanyi batya. Omwana abeera eri mu audience. Oli ng'alinamu omusimbi gwe nga ye asobola oteekawo embeera. Kutuukako obutuusi okulaba Shakira. Kati ng'oli mu industry backstage ogimanyi security ebeerawo. Okimanyi. So it's not easy. Si changu. Ujako ngoboli olina connection somewhere somehow. Ate we preparing before. You know, si bya kumala gajja wala wait ambafani olina kunyiga akabina. Kugaba ne bafani bayine soko ngambe. Olina kunyiga akabina notamuyisa mukko oba mugamba nti kyokoze si kirungi. Abaga kuloba okambadde obakaddala. Nawe nobaleka ne baka. Ate omukolere ki? Otanko kunoonya akutteko mu bantu olreda akakutteko. Olreda akutteko mu bantu 10 ate omukube. Like obaleka bulesi aba mesmerized, aba wowed, you know. Nera kuba kasaba takikola nnyo. Ate bakikola mugejo tategedde bo bayitamu. Tuweza na kutuna mabega. Baba banji. Nange bisomoza bingi mu industry. Shakira njagala okumanya abantu baagala okumanya sijja gamba nze oyinayo omwami gwolaba somewhere somehow. Nekati wonto yasobola banga siriko mwami. Tekisoboka. Kisoboka okuba nga toyinayo muntu ng'okyekumye ng'okyalinda kaseera katuufu. Olaba banegwena nenga n'abalinzi bayitirivu. Tosobola kubeera ng'oli singo. Omukyala yenna omulungi. Lwaba n'obulungi budibya. Ati mukikola mutya okubanga mwekuuma mu mbeera eyo ebikemo nga biba bingi. Nze kati ze sibeera nnyo mu bantu sifuluma nnyo wange. Kati nenge gye nakulira eri mbirabye you know, I'm not moved. Like still really excited by such things. Nze nkitwala nga bambi anjagadde bambi. Bless his heart. Ekitegeera. Kati ze bwente bwe nkiraba. What are some of the things you do while in your leisure, kind of? I read, I watch movies, not so much, and then I work out. I really just love myself in my free time, yeah. Nina kuzina akyala mwagala nnyo gym mbe ine engeri gyekola ebbina eryo. Ekola bina? Kola ebbina. Sikooti ezo ze mukola. Kati ku bbina lye nnina era nyongereko. Lirabika terimala okyalina walala olyagala lituuke. Redde linnyiiza ng'engoye ezimu teziyingira. Saasira abakyala eyo ku byalo ewaffe. Mami be ebya gym tebabitigira. Munange ebigenda bisembera mpola mpola, and I'm glad Ugandans bagenda bachi embracing ekyoku working out because it's good for your health. It's not just kabina. Chobola funa obuddo ddukemu si just kusitula byuma
oddukemu okolemu cardio than just okusitula ebyuma n'okunywa kino ne kiri. Abakyala basitula ebyuma. Yeah. What are some of the basic things byokola mu gym kati nga ggwe for your health? I run, I do treadmill. Wemba ndi mu gym, ye cardio nkola treadmill, and then nkola ku magulu a little bit. Ku bisambi byange a little bit, because bisambi byange binene. Emikono byebyo kuba kabuto sirina. Ate akabi nolwedde kwekaali kati akosi kafokasinga ko nnyo. Kongerako just bongezi roboya kati. Nga gumu mwaka kati ni nnyo. Emwekoze bintu. Kati ni nnyo nenga mostly mikono, you know, fat. Walabe wali fat. Ngolaba yagala akendeere. Ofakasinga. Otambuza obulamu. Otambuza obulamu. Newe yongerayo. Anyways, music y'omukoze gye buvuddeko tulabye oluyimba lwe wakoze ne Gravity. Ate tunagenda ddala maaso ku kinyusi ky'emboozi eno ya video gye mwakoze ne Gravity. Njagala okumanya ani yabadde emabega wa buli kimu, lyrics ze mwayimbye, production, ebyo byonna okutwalizawo. Production Eno Beats, videography RNA. Kati omuwandiisi gwe simanyi. Kuba kati nange Gravity ya contacting abo contactinzi ng'olwedde oluyimba aluyina. Mwakwatagana mutya mu kaseera ako ne Gravity? Era ayina ennamba yange nkadde kati nga nnoonya bambi. So one day waliwo essimu zimu gye zitambula naye esigala waka. So lumu na lumu gitunulako once in a while. Kati mu banki tunako nendabako miss calls nga mwali. Yamukubira. Nga naye nga mwana gwe tufunika. Na project njagala owulirizeemu tukole. So bwekityo bwe kyali. Then videographer naye nankubira. Bwekityo bwe kyatandika. N'oluyimba nga lwabadde bulalامukko. Lutya. Lutya. Video eyina engeri gye yasasamaza abantu. Etya. Empisa ezo ze mwekomya. Video ya mpiso. Just abantu biromo empiso yategedde ye. Ati gweyo yabadde etya empiso gwe gye wategedde? Yennyini kyonna gye mwalayo mu video. Nedda baaba eri yabadde yawuka. Buli omu yakitegedde bubwe akate tukyasobola kikyusa. Buli omu yakifunye mu ngeri ye. You know? Engeri zaabadde bbiri. Ne katola Uganda eno. Engeri zaabadde bbiri. Ezitya eruwa n'eruwa. Empiso yennyini gye mwadde mukutte n'empisa endala gy'otegedde. Eruwa zina mpisa endala gye ndi okujjako eyo gye nali nkutte. Empisa endala ey'omubuntu. Ey'omubuntu yeetya. Yeeriwa. Ey'omubuntu ogitegedde. Empisa omanye eyo emu gye walabe badde bagezako kunkuba. Gye nti okufaako obufi. Sooka otunyumize vidiyo eno pannange nze sisobola kubeera ku kino Gravity kye yabaddeko. Mpiso yadde agenda gikubawo. Ye ng'omusawo yalonda wagikuba. Yadde dokita w'olunaku. Empiso tulaba zikuba mubina naye ate gwe ate oyina ewala wabadde omutwala akuba. Ng'owamulabye agikubawo. Ye ng'omusawo. Namugambye ebinnuma ye n'anoonya engeri gy'abijjanjabamu. Naye nga luyimba. Music is art. People create. Ayagadde n'ayagala atayagadde n'alinda ekirala oba n'agenda ku kyayagadde. Nga ggwe njagala oŋŋamba amakulu amakusika agagibaddemu empiso. Mu mpiso? Yadde ensi yagifunye bulala. Amakulu agaddemu gali obvious nti empiso, dokita, era empiso nga nnene egenda tennumye. Empiso nnene tekulumye. Namanyira kayiso katini. Katola emisuwa gino okusinzira wegguli. Empiso gye tulonda okukozesa mu ddwaliro. Kati yadde ataakosa nkyamu nga dokita nedda. Era oyina nkyamu egenda kunnuma. Kati kambuuze. Gwe nga ggwe personally. Wetaaga empisa ennene entini? Zisaagala nnene nzitya. Entini ogyagaza? Entini osobola ogimira naye ennene nga temirika. Gosola jingi. Manye ennene yebakolera. Ennene ereeta ebitulika bina nze sisaagala. Sigisobola. Shakira. Wanji. Era serious. This serious. Sene ne sizaagala. Yagala ntini.
njagala nti ni medium. Sinnakakasa kundabikayo oli wanene. Ate ndabika yange ate ebadde ki? Oli wanene. Kati ati bwe muti mutunira abantu ne mujajinga. Kati ate ndi kugamba ate ompakanya. Ntandiso. Nze nkugamba ate oli kumpakanya nze nkugamba ebinkolera. Ate kati gompakanya kati kitegeeza gommanyi okunsinga. Tunalabire. Wajja onaalabira. Tuli bamawulire buli kimu kitutuukako. Emu bya bulimba. Okay, waliwo omukyala eyavuddeyo n'atandika okuba nga ate criticizinga tigwe ne Gravity wemweguddeko n'alaba tuwa ati era n'emba zange zikooyo mwogerako oyo kiki mulina mpitini eraba empitini zinnaazo kitegeeza naye byakola. Class attract class, empty things attract empty things. Nga bwe nagambye olimba lwa buseegu, nze ng'omuseegu yaluyimbye naluyimbidde baseegu bannange. Kati empty tin yazenera aba empty tin bannaayo nebaako kyeyogera. Omukyalo ono mumanyiko kibiki ebimu byomumanyiko kuba nagenze nenkulabako ku TikTok live emu ng'olina wabadde ogezaako okuba ng'olinga asoma ebyafaayo bye kyogamba ze zino embeera ze ez'obuntu. No, nabadde saakubuukira muntu gwe simanyi nga ye bwakola. So kati abantu abankubidde ku masimu nga bamunyumizaakoko mpazi simumanyi kyekituufu. Kinga banangamba nti gonjogeddeko ekintu sikumanyi simanyi bikwata ku ntandikirewa. Oba olina okukola research n'omanyi omuntu oyo. Yani ye ayogeranga ani kyavudde ku ki, you know. So ne bangambako bye bangambye bye nabagambye. Kati nentegeera gyavudde okwogera bwatyo. Waje biki bye wategedde ebyamuviirira? Obulamu buzibu gyali kati omutima ogwo guba mubi gwe aba alina gubeerako obujja aba tayagala birungi bibeere ku bantu balala bibeere ku ye yekka. Ye muntu nga walaba abaana nga bagezaako ba kintu kyolaba nga bakiyisaawo omuntu n'agezaako akiwanuleyo kigwe okitegeera. Kati omuntu w'ekikulanga ekyo taba muntu mulungi, omutima gwe guba mukyamu. Aye ne bangamba atunda ba Carolite kati nengamba ku bantu agenda amire Carolite walusania olwo teruwooma nalondo mayina lulyako ekitegeera. Muwagira naye namuwagira ne mu kisiibo nembigula. Ne tekitegeeza nti we batebiwooma teriyo batabigula. Ngakyengezako omulaga nti ne music bwatyo bwali batamanyi bwaba takunyumira wali abakola ki abamuwoomerwa kyovola yetambuza ali kwetambuza okufaako obufi kitegeera. So emmere yo batewooma nga buli omu bwagamba. Tekitegeeza nti eri batagigula naye abagigula engeri gye bali nti batini. Baako byokyusaamu attracting abantu abala bakole ki bagirye. Buli omu tasobola gamba nti emmere yo tewooma n'osigala nga toofumba kyekimu togenda kukulaakulana. Bwe busungu bwoba nabwo ku mutima ng'omuntu. Lwaki bange bagamba tebiwooma, lwaki bange bagamba tebikola. Oyo ye ng'akoze ebibya nga biyiseewo kati aba alina ovuma okitegedde. Tasobola kubanga ayagaliza kujjako nga naye afunye. Kati abantu bwe batyo oba olina babeera ewala olina babeera ewala okumalako kuba ngubeera naye bw'ofuna n'awulira bubi n'akufuuyira emmindi ng'ebangambye kyagifuuwa ebyaddala. Nadde ku live nga buli mwana ayogera kyakola. Abamumanyi oba aboogera obwogezi ebyabwe? N'abamumanyi bankubidde amasimu. Ne bakuwa full info mukwata? Kuba senga ali ayagaliza yandibadde music omulungi gyali munja tatambula. Kwata olimba lumu oluposting ogamba ne kayimba nga kalungi mukawo obudde. Simanyi naye yayimbako. Yayimbako? Mboozi. Asikiwa. Simanyi tabannakingamba ekyo. Yajja atya mu bintu by'abaserebo okujja okriticizing kumanyika ayagala kubeera ku mimwa gyammwe. Kati alaba nga okuyita wayina vuma ate nga kirabika bubi bambi. Kuba oyinza ovuma abafaani ba Gravity ngoba mulimu abadde akuwagira ku lusaniya n'alekera awo lwekyo. Kuba oyo olumbye Shakira. Kati obwongo obunafu obwo obutategeera dynamics za business obusiru in general like bukuleetera okubeera ng'olowooza ng'omwana omuto, you know. Kwa kati olaba oyinza oyimba olimba nga naawe olaba, you know, lwakinyumu obunyumu naye ng'olina bw'oluteerayo ekitegeera nawe n'oluwulira ng'olaba naye oluyimba olwo naye because business yo oli kwalya ate abantu balureceive n'oluleka lugende, you know. Kati yes musanyufu naturally ate ne bangamba ali Malaysia yeetunda biki kati obwongo bwe bambi bunyiivu kuba malaya tiyabufunamu
manyi waliyo ba failed malaya ne ba graduate malaya abakifunamu gye bali wano we yatuuka buli kimu kyekyo kati obusungu abana bungi ndozo okitegeera omanyi omuzungu bw'okola ekintu alina okumanya kyavudde ku ki. Why is this person like this? Si nze kagwakikoze right yavuma abaana abayimba aba 6 killers n'abavuma right bali abaana n'okubazaala kyemmanya abazaala you might as well advise them as a mother oba as a senga nga mukulu waabwe kati n'avuma baba present oba buyigi biwunya nabe nalabe yayirumba wawigi kati enfuna ya presenter olabanga engeri gyolina okwogera naye olina muvuma bwotyo wabanga akyali ku mitwalo oba 5 oba 7 si wagenda obeera mpaka ajja kweyongerayo yentandikwayo wiigi ey'olukumi naye abeere ng'asobola ogifuna mu maaso awo tomanya yinza n'okujja enkya nga gw'omwetaaga ng'omwetaaga by the way life bwetyo bwekyuka I'm telling you mbunaavuma abantu sima bawunya obumwa simanya biki the polite way to do it genda obagulire Sensodyne oba kati nga gwagamba nti olina ku ssente obawe nze by the way nkikola beera n'abaana nga emponya yaabwe si yesinga ne mbawa ebintu byange babuuza abakozeko nange buli mukazi wa mutima ogwo ogwa zaabu naye nga sibagamba nti owunya mugaba bugambi you know what use this first go and shower oyambale tugende tukole weekuba kino kitwale nokitwala kati ye message aba akoze eki aba agifunye than omugamba nti gwe kino owunya oba enjawulo oba ogitegeera ka reasoning capacity zaffe zaawukana n'omuntu ataasoma neyasomako actually yasoma n'ataasoma kuba she's a dropout. Oh sure. Yes, she's a dropout kati reasoning capacity yeyo gotwa abasawo engeri gye bayogedde by the way n'abasawo they were polite ekitegeera nengera balina message yabwe gye bayisaawo nga balaga si basanyufu but in a polite way mwatuusewa ku nsonga n'abasawo ne tubeetondera nze okitegedde because they were polite. Kamboze video eno mpozi mwagikwatira mu ddwaliro yali it was a setup. Just a setup. Yeah, waliwo guy yali responsible najja n'aleeta ebintu ebyo n'abiteekawo. Yeah. Bano kye baavumirira okubanga mukozesezza gundi zaabwe mulinga abazanyira mu professional. Kati omuntu creative aba creating ekintu. Aba tamanya gwe kigenda ku affecting nga yaba kirabanga ayisawo message y'oluyimba. Kati feedback yeyo gye nkugamba you don't know what to expect. Niyo omuntu agikuwadde atya jana gamba naye mwana wange watuvodde wakoze bwoti ne bwoti abasawo bagamba ife tuwagira music wamwe tumuwagira niye mwatukoze bwe muti ne bwe muti totally understandable two different statements okisegeera enjawulo weeri talina gwamanyidde naye akubulidde ekirowoozo kye nawulidde bagamba musimanya omukyalo ono haitiyo ne figa n'okunyirira bebimu ku ebyo ebyamuleetedde okwogera ebisongo anti kyenkugamba kisoboka beba bakazi abalaba omuntu ng'alabika bulungi ne bagamba oyo ekyo kyetunda bwe batyo ekyo kyabbye omuntu nga alina emmotoka nti oyo mufere oyo yazibbye beebo eyo ng'oyo kitegeera so biba bimuluma omutima gwe teguba settled. Shakiro kimanyi tomanyi kuyomba? Simanyi naye ngenda yiga ku lulwe. No, tolwesoso kuwulira. Yes, abadde oyomba ng'awaana. Sinza mwana sina kyamumanyiko oyo kiro. Kyentegeeza obadde mukkakka musiba n'abakazi abayomba n'emisuwa ne gyerega mu face. Awo situukawo. Kuzibwa. Kati yalaka yabikola ebyo engeri gye yakulira mu bwemalezi obwo buli mu bwemalezi obwo. Okay, nga tumaliriza embaga yaddi. Eyani. Eyo. Banange. Nani? Nabalaza ku musajja. Gisubire maaso awo. Inshallah. Tulaba abayimbi kati abasinga buli omu ogenda okulaba banjudde bakyadde bakoze ki mune ekirungi ali kiraka bulungi ku bayimbi omanyi mu mwine endowooza y'abayimbi enfumulo z'abayimbi badiba badandiza bajja kulujjera mwangwe mutekemu CV zammwe nga tebannaba malawo wenaabeetuuse n'abeetuuse. Okay, nga tumaliriza sibula abatulamu bali kubeerako bambi. Shakira again and again, thank you so much. Okay. Naffe, it has been our pleasure hosting you for the first time on our show. You're welcome. Okay, n'olwensonga ngenda kubatemba sibulya wano Mkoto Tindi Files nkoze ne Lawrence ku kamera nze Jonas Sentongo mubeere bulungi mweraba.
ne Abe nganda wakawalya nkwagala nnyo.